bamaze okulaba ebyabadde mu palamenti nga eŋŋumi enyooka era nga ne coffee bill bwetyo eyisibwa eyitamu munnange Speaker Anita Among bw'ati avuddeyo neyeetonda ku ebyo ebyabadde mu palamenti nga omubaka Akol ne Zaake balwanira ekifo ekyokutuulamu. Waliwo yambuuziza wano naye wamma kati nga tuli kati bareefu babeera batandise dda kale wiini yo already eyagitutte yategeerekese kugamba kyokiraba bulabi n'otegeera nti ono yakoze eki yawangudde naye ekyavuddeko fight nti kyabadde ki ekisooka kwabadde kaanira kifo Zaake alabika bwe yavudde ogenda okwogera yagenza okudda era nti obulanga yabadde amagamaga mbadde ntuddewa agenda kizuula nti Akol atudde mu kifo kye kati ndowooza amugamba wange mbadde ntudde wano olwo kinnalabye nti Akol tiyakubye bukubi bikonde nti olwokuba oli amugambe ola Zaake yagezezzaako kumukwatako ndowooza nga mugamba anviira kirabika bwe kyabadde kubanga emikono gya Zaake ndaba gye gyasoose okukwata ku Akol kati Akol nga omusajja ali short tempered awo ye kyeyakoze kwekola kyasinga ndowooza okumanya kubanga bw'oba wali okubye ku bikonde oba waliwo obaddeko mu fights nga waliwo obaddeko mu training ya fights olaba nti yamukutte bulungi omutwe bwati n'aguteeka wansi bwati era awo wenyininyini we yatandikiddwa okubeera ng'akola ki ng'akuba omutwe ebikonde ebiyitirivu ennyo kooti ya Zaake neeyulika erukukakana munnange nga bamutadde ku ka stretcher wuuyo mu ambulance paka mu ddwaliro kakati munnange yabadde katemba yennyini era Speaker Anita Among n'avaayo neyeetonda okusinziira munnaye ku mivuyo egyabadde mu palamenti Clark North MP bwetwamulabye nga akasuka ebikonde ebyamaanyi ku mutwe gwa MP Zaake owa Mityana Municipality Francis Butebe Zaake yabadde agezaako kubeera nti amugoba mu kifo nti awano wembadde ntudde ng'ebya primary bubimanyi bibibeera naye omuntu yeebuuza nti lwaki palamenti erimu ebifo bitono be bawungiramu ababaka be bongera okusala zi constituency kumbi palamenti bagikolera okubamu ababaka batono nnyo kubanga sisuubira nti ababaka balina kutuula bwe batyo nga beerinaanye bwe batyo kwegamba beerinaanira ddala bwe bati nsobola okuba nti katugeze ababaka abakyala balina okuba nga baweebwa space bulungi nnyo nti omu atudde wano obuukawo wakiri ekifo kimu bibiri omulala tuuli wali palamenti erimu breathing space naye balabika ndowooza badde omu bonna asanze bwe gavaako mukama Katonda kakati munnange palamenti bwetyo ekyankalanyeewoko ng'era mwabirabye buli omu yabirabye tewaliwo wano kunyumya nti onyumiza omuntu ataalabye kakati amataala ne gaggyibwako amataala gaggiddwako kubanga jjukira Zaake yabadde ayogera ku security abaserikale abayiriddwawo ne munda mu palamenti ate nga balina emmundu ebyo bye byabadde biriwo bifo nga tannaba kubeera ng'akubwa sipiika mugamba tuula era ndowooza ye yavuddeko ebizibu kubanga singa teyamugambye kutuula n'asooka awuliriza ensonga ye kakati munnange amasannyalaze gaggiddwako amataala bagaggyeko olwo abamawulire babagobamu olwo aba security oba security operatives ne basalako palamenti ne balina okubeera nga bakwata ababaka bwe bakasuka wabweru mu kifo we bateeseza nga babagoba Shabem Malende twalabye nga bamukulugusa omusajja yamukulugusa abasajja be bakwata abakazi omukazi ayambadde boarding bulungi ekisajja kimukwata kimusikasika kisika ebisajja ebikwasi by'abakazi bannange nga kimusika kinamutusa ebirwadde omukazi mulwadde
abadde mulwadde wano juzi obulwadde oba bikyamuluma kasita omusawo wano enamba tugigaba omusawo omukugu omukujjanjaba endwadde wano ku Uganda Atalaagi gwe nasalawo ne ŋŋamba nina omutegeeza eggwanga ono newankubadde yeekweka eyo yalimu ebitengu naye nze nja kumulanga era gwe wena alina ebirwadde abantu nno bagezezzaako okubeera nga bafuna eddagala era abafunye obuweerero babufunye era obujuliza abantu banatera okujja okubuwa waliwo bo abeetegefu nti Uganda Atalaagi ti nze nsobola okujja ne tulikoodinga nenkakasa ensonga okusinziira ku pressure eyali ndi obubi kati ntuuka n'okuba nga nsobola okugenda okulima gye bali kale munnange gwalina ebirwadde complications ez'enjawulo ntera okuzibagamba wano zisigenda kuddiramu kuba kaseera tetulina essimu zange zizaawo zibeerako emu esembyayo 7 endala 15 wannange temusirikira bulwadde kubanga nange kyenyinza okukola asiko obula mutasa mukono kakati munnange leader of opposition mu parliament ono nga yejoole Ssenyonyi bw'atyo ananyiza speaker Anita Among olw'okukkiriza ba intruders abantu abatalina kubeera mu parliament okubeera nga bayingira mu parliament olwo ne bakwata ababaka ne batandika okubeera nga bakasuka eringa obusaaniiko ekintu munnange ekyalaze nti ebyaliwo mu 2017 bikomyewo kewose yeekomyewo mu parliament eyaleka ababaka abayitirivu n'obuvune era ne bakubwa nambooze yayinza okunyumiza nezaako kenyininyini oyo naye eŋŋoomi ya Katumba Wamala yamutuusa ne mu ICU omuganda wange kakati ababaka 12 Anita Among bw'atyo yabasuspendinze yabawumuzzaamuko entuula 3 entuula za parliament 3 nga tebatendinga oba tebaba mu parliament omuli neyakubye Anthony Akol neyakubiddwa Francis Butebizaake era ono Francis Butebizaake muganda wange yaddusidde mu ddwaliro bubi nnyo kubanga by'ebikonde byabadde by'amaanyi bw'otunuulira simanyi lwaki abakubazzaako mu parliament batagetinga nnyo omutwe muganda wange ebikonde byabadde by'amaanyi era nga bw'obiraba omuntu yabadde abikuba ateeka okuba nga ekyo kintu akitraininga kakati guno gwe mulundi ogwokubirizaako ng'akubwa wakati mu buvubuŋŋano mu parliament 2017 mujjukira bulungi nnyo mutogikwatako era Katumba Wamala yakasuka ekikonde ekizita ennyo ku mutwe wa Zaake ng'era atagetingidde ddala ng'amanyi we kigenda okukuba simanyi lwaki Zaake taba na defense juzi gye buvuddeko waliwo akatambi akatambula awo ng'agamba nti eno phase 2 ffe basubstitute tugenda kuyingirawo era musuubire ebikonde okunyoka mu palamenti Zaake yali abirangiira obutambi we buli mukama Katonda kakati munnange kukuli omulundi bamutwale mu ICU intensive care unit kuba ekikonde kyali kyamaanyi nnyo naye Zaake ndowooza yasinza okubonaabonera mu palamenti mu bino by'okukubwa ne wabweru wa palamenti ndowooza security bwe mukwatako naye mukuba nnyo kakati ne Anthony Akol omubaka owa Clark olwo naye yali abaddeko mu mbeera efaanaganako bweti mu palamenti July 22 yakuba omubaka Odongo Odo ebaluka ne bamukuba mu palamenti era bano kyava kukubira nti baali bakayana naye Akol yagamba nti yamukuba mubukubi just luyi lutono nnyo nga alimukubira mu ngeri ya self defense lwatyo speaker Anita Among mu bigambo bye yagambye nti njagala okuregisteringa okwetonda kwange ku kibaddewo ku kolegi waffe mu butuufu n'agamba nti kino kibadde tekyetaagisa kyonna ekibaddewo ekituuze ku Zaake kibadde tekyetaagisa era n'agamba nti okusinziirako ebituuze ku Zaake ku makya mu palamenti n'agamba nti agenda kusinziira mu tteeka bwe yagambye nti yabadde wakusinziira mu tteeka 89 erigamba nti speaker alina okubeera nga consideringa
kikusinza ku kyekibaddewo nti ababaka bwababeera nga munnange tebakyasobola kukwasaganyika mu palamenti bwatyo alina okubeera nti abawummuzaamuko ekiseera ekigere embeera nga bwedda mu nteeko oba oliawo ne disciplinary committee nga bwekola omulimu gwayo. Ababaka abawummuziddwamu entuula 3 nga kuno kwe kuli Anthony Akol owa Clark North, Zake Butebi owa Mityana Municipality, Wakayima Musoke owa Nansana Municipality, Aloysius Mukasa owa Lubaga South, Charles Tebandeke owa Bale County, Francis Tumaze Butebizaake owa Mityana Municipality, okukozesa ne Isaya Sasaga owa Budadiri East, Asinasi Nyakato owa Hoima City, Derek Nyeko Amachinde East, Frank Kabuye Kasanda South, Evans Kanyike Bukoto East, Shamimu Malende Kampala City, Susan Mugabi ono nga Women District Representative owa Buvuma District. Era nga bonnange ekyabadde mu palamenti nti ababaka babadde balina okubeera nga baconsideringa agencies 3 okubeera nga zibeera rationalized. Kati ekyo ekigambo kati kyafuuka kya Luganda. Oli bagamba nti to rationalize tosobola kwebuuza kati saawa eno babeera bategeeza ki, kubanga kati nsuubira nti kati bakinnyonnyodde enfunda n'enfunda bulimu kati akitegeera nga bwolaba COVID-19 nga bwolaba ki wano kati tubimanyi byafuuka bya Luganda. Kakati era agencies zino 3 kuliko Uganda Road Fund URF, Uganda National Road Authority UNRA wamu ne Uganda Coffee Development Authority UCDA. Era nga eno yebadde esinza okubeera nga ekwata attention y'abantu bannayuganda, era nga bangi ku bo bannange nga bawakanya kino okubeera nga kibaawo, UCDA okubeera nga eddizibwayo okuteekebwa wansi wa Ministry of Agriculture, Animal Industry and Fisheries. Naye munnange kaweefube w'abangi bw'atyo teyayiseemu era okukakkana nga munnange biiru eyise UCDA tekyaliwo, Ministry of Agriculture, Animal Industry and Fisheries bwetyo eteekeze over.